Omukulembeze w'ekibiina ekya Alliance for National Transformation General Girigoli Mugisha Muntu Oyera alabudde abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti bakomye entalo ze balimu ne bannabibiina byabwe ng'agamba nti bikolera kibiina ekiri mu buyinza era bya kito. General Girigoli Mugisha Muntu Oyera okwogera bino kijidde mu kiseera ng'entalo buli olukya zeeyongera mu bibiina kumpi byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ya kuno nga ennyombo wamu n'entalo ziri ezimu mu bibiina munda ate nga n'endala ziri wakati w'ebibiina ebimu n'ebirala. Mu kibiina ekiri mu buyinza ekyenaremu nayo emamiddwa entalo ez'enjawulo nga n'ebibiina omuli NUP, Democratic Party, FDC n'ebirala entalo zino mweziriza amaanyi nga nnyingi zeekuusa ku kulonda kwa bonna okwa 2026. General Girigoli Mugisha Muntu Oyera agambye nti oludda oluvuganya gavumenti mu kiseera kino luyuuga ebitagambika ate nga abantu babadde n'essuubi mu kalulu akajja. Wekubaako obutategeeragana obw'ekika ekyo kyagala abakulembeze mu kibiina batuule beekaanye ku nsonga eyo bwe kiba nga kisoboka okukozesa amakubo abiri bagakozese bwe kuba nga tekuliiko ki okusika omuguwa oba okubaamu entalo. Ekyo bwe kirema abakulembeze basobola okusalawo ne baawukana naye ekikulu kwe kwawukana obulungi ne batabeera na ntalo kubanga ne bamukwata amakubo agatafaanagana abiri katugambe nga mwagala kugenda ejjinja bwe kuba nga kuliko ebizibu ebiri munda ya pati ate ekyokubiri epati ne bwe ziba nga tezirina bizibu munda yaazo tuteekwa okwewala okulwanagana ffekka. General Girigoli Mugisha Muntu Oyera agambye nti abantu bwe baba balina obutakkaanya mu bibiina byabwe basalewo baawukane mu mirembe naye baleme kwanika buziina bwabwe mu lujjudde saako okutandika okuwanyisiganya ebigambo mu bantu okuva ku ludda olumu okudda ku lulala n'agamba nti kino kyongera kunafuya ludda luvuganya gavumenti era gavumenti yekifunamu. Ne kireetera abantu abaagala enkyukakyuka ne kibateeka mu mbeera ey'obutamanyi ki ekyokukola. Kubanga emirundi egisinga obungi abantu baba nga tebaagala kuva mu ki nga abazungu bagamba okuva mu flying pan ne bagwa mu ki mu masiga. Kubanga abantu baba nga tebatwaddemu obwesige okumanya nti bwe tukwata gavumenti tuginyweza eggwanga ne tusigala nga tulikutte bulungi nga liri bumu nga litambula kireetera abantu abasinga obungi abaagala enkyukakyuka ekizibu ekyokuteekamu obwesige kintu kikulu nnyo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo beebazizza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'okussa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okuteeka amaanyi ku by'obulamu mu Buganda. Okuva lwe yakwata ddamula mu 2013 kaakano emyaka 12 Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde ateeka mu nkola ekiragiro kya Kabaka ng'akubiriza abantu ba Kabaka okulwanyisa endwadde era enfunda eziwera wabudde n'abavubuka beekebeze n'abaagalwa baabwe nga tebannayingira bufumbo bamanye bayimiridde ku by'obulamu. Omutanda Serwatika Lwattaka Nantatungibwa yasiima wabeewo kampeyini ey'okulwanyisa Mukenenya okumugoba mu Uganda we tunaatuukira mu 2030 nga Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde musaale mu kukunga abantu b'Omutanda okuwagira kaweefube ono era n'abakunga badduke n'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka ku lw'okuteeka kaweefube wa Kabaka ono mu nkola. Abamu ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka basanyufu nti emyaka 12 egya Katikkiro Charles Peter Mayiga tegibadde gya bibala. Amanya gange nze Mugere Emmanuel nga nze akulira ekitongole ky'amawulire mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebulemeezi. Emyaka gino 12 tugyenyumirizaamu nnyo atukulembeddemu mu bintu bingi ebikyusizza embeera y'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mu by'obulamu atukubiriza okugaba omusaayi wakati mu nkola ne mu nteekateeka ey'okuyamba n'okudduukirira bannaffe abeera bafunye obuzibu ate nga beetaaga omusaayi. Juzi wano yakulemberamu enteekateeka ey'okutufunira eddwaliro erya Kalasa Health Center. Eddwaliro lya Kalasa Health Center nabwe kityo abantu bangi abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi okuva mu disitulikiti y'e Nakaseke beetanidde obujjanjabi okuva mu ddwaliro eryo nabwe kityo emyaka gino 12 tugifunye mu bingi.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibakuna Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma gasanyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka omuntu okulebula munne n'ekigendererwa eky'okwonoona oba okumutyoboola erinnya nga munnamateeka Abdunnuulu Kinene bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna ayogera ebigambo eby'ensimattu ku munne okumuleebuula nga ekigendererwa kye kyakwonoona linnya lye abazzizza omusango era asobola okusimbibwa mu mbuga z'amateeka naggulwako omusango gwe tuyita libbo era singa guba gumusse mu vvi asobola okusibwa omwaka mulamba wabula omuntu oyo yenna abaaleebuddwa ate tewali nsonga yonna emugaana kutwala muntu oyo mu kkooti n'asaba kkooti emuliyirire. Oluvannyuma lw'embeera okwongera okutabanguka mu bitundu by'erw'emiyaga wakati wa bannakibiina ky'NRM mbaka wa gavumenti e Ssembabule ayise olukiiko olw'amangu olwaleero luno ku kitebe kya disitulikiti e Ssembabule wakati w'omubaka w'ekitundu ky'erw'emiyaga Theodore Ssekikubo ne munnamagye General Manuel Lwasande abaagala okukwatira ekibiina kyabwe ebbendera okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti mu kitundu ekyo. RDC Jane Francis Kagayibanda okuvaayo ku nsonga eno kizzeewo oluvannyuma lw'olunaku lw'eggulu abamu ku bawagizi aba General Manuel Lwasande ababadde babagalidde embuukuli okumukolako effujjo ne bamukwata amataayi n'okumusikasika nga kwe batadde n'okumuvumaavuma ku kyalo Kanoni mu Ntuusi Town Council bwe yabadde agenza okulondoola okulonda okwabadde okw'okuddamu okujjuza ekifo ekyo. Mu kifo ekyo kyennyini n'omubaka Theodore Ssekikubo naye yavudde mu mbeera n'akkakkana ku munnamagye General Sande n'amukwata jjeeke n'oluvannyuma n'amusindika abakuumi be ne bamukwata obutagwa bwe yabadde agezaako okumubuuza kyanoonye mu kifo kino awalonderwa. Effujjo teryakomya Kanoni wokka wabula ne mu bifo ebirala nga e Kawanda mu kitundu ky'erw'emiyaga abantu 3 baakubiddwa bubi nnyo. Omu bamumenye omugongo abalala emitwe ne bagyasa era ne baddusibwa mu ddwaliro e Masaka nga bali mu mbeera mbi. RDC Jane Francis Kagayibanda avumiridde ebikolwa ebyamukoleddwako n'okutuusibwa ku bantu abalala era n'alabula General Lwasande amanye nti si ye munnamagye asoose okuvuganya ku kifo ky'ayagala. RDC Kagaya asabye abakulembeze bano bakomye effujjo erikolebwa abawagizi baabwe n'okwewala okuleeta ebyamawanga mu nsonga eno. naye ebikolwa ebitandise okulabikira mu Ssembabule naddala ebikolwa eby'okutulugunya abantu okubakuba okuyisaamu abakulembeze amaaso senga RDC biwagira kuba buli muntu wa mugaso kabeere nga ye chairman wa LC wano ku kyalo ekyo wa mugaso kabeere teacher asomesa abaana bo wa mugaso bwabeera RDC manya nti RDC president yamuweereza ku kyalo ffe tetukulira byakulonda wabula tukakasa nti tulambula abantu baffe bali mu mbeera nnungi ate nga ssemateeka empa olukusa olukulira akakiiko k'ebyokwerinda mu district n'olwekyo ntambula nga akulira akakiiko k'ebyokwerinda mu district. Effujjo lyonna eryakoleddwa ku mubaka wa president mu kitundu ekyo DPC Twazaje Living wamu ne Diso Lieutenant Dennis Kutamba babadde baliraba bulungi naye nga bano batudde mu motoka zaabwe awatali kutaasa alina okuba mukama waabwe so nga nabo babadde n'abasirikale ku motoka era bano okukwata RDC ettaayi abasirikale ba General Sande basoose kugobawo mukuumi wa RDC. Omubaka wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo agambye nti byonna ebikolebwa biraga obwannakigwanyizi wamu n'effubitizi n'agumya abantu tebajja kulwana okulaba ng'embeera eno bagituula ku nfeete.
embeera eno gye tuzituulira eggwanga lyonna bw'otunuulira bano otunuulire ne bana abali wansi ku ndiri gwe muwendo gwe tuwaayo eri demokrasiya mu NRM. Lwaki abantu abazze okwetaba mu kulonda obukulembeze bwabwe batuusibwa ku mbeera eno ate naddala nga ekoleddwa naddala ku mulundi guno abasirikale ababaddewo Lieutenant Benon Barugahali eyasambye emizindaalo jjo era mu kitundu kyekimu ekyekawaana eyalagidde abantu bagobe ne mu hall. Lieutenant Benon ye bodyguard wa General Rwashandi era njagala ngendo record nti nabadde ntegeezezza ne Joint Chief of Staff General Bakasuma nga mugamba nti lwaki bodyguard agenda ye n'atambula bibye nga agenda yenyigira mu kulonda nga talina principal way. Baba muku bannakibiina kya NRM abakubiddwa basabye omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ajje amagye mu kalulu k'Erweniyaga. Kawanda rwemubu okulonda kubadde kumaze okuggwa nga wangudde Mugabi Daniel awagira NRM kubanga tubadde mu kalulu ka NRM nga tetulina mukulembeze mulala gwe tunoonya omuba muyitaano wabine Andrew naye kati mpulira n'omutwe gukyasobola kukola bulungi omugongo okusinga wankubira mugongo. Abalala abakubiddwa kuliko Costa Namatovu, Mwesigye Geoffrey nnyini ntebe wa Kawanda, Mugabi Daudi ne abalala era bangi batwaliddwa mu malwaliro. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Olutalo mu kibiina kya Democratic Party lweyongera okulanda buli olukya nga abawagizi b'ekibiina kino beetegekera okulonda abakulembeze baakyo abajja mu kulonda okusuubirwa okubeera mu ttabamiruka w'ekibiina mu bitundu by'embalala. Abaagala okusiguukulula Nobert Mao kampeyini zaabwe bazeesigamizza nnyo ku vulugu gwe yakola nga awaayo ekibiina kyabwe eri gavumenti ya NRM ekyamuviirako okumulonda ku bwa minisita nga bamu ku bammemba ab'ekibiina tebategedde era kye bagamba kye bawakanya. Okulonda kuno kujjidde mu kiseera ng'obukulembeze bwa Nobert Mao butaddewo obukwakulizo obutunuuliddwa nga obugendereddwamu okulemesa abamu ku beesimbyewo ku bukulembeze bw'ekibiina okuli omubaka wa Bukoto Central mu Parliament Engineer Richard Sebamala, Dr. Philip Michael Bayiga Lulume n'abalala. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omubaka Engineer Richard Sebamala nga yanukula ebibuuzo ebimubuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku bigambibwa nti alina enkolagana ne Nobert Mao era ye abamu ku bawagizi b'ekibiina bamutwala nga kazanyirizi atalina gy'atwala kibiina. Honorable. Yes, sir. Buzibu ki bwolina n'akakiiko kano akadipi akategesa ebyokulonda? Sookera ddala ensente ze bakyajinga abantu okufuna obukulembeze. Democratic Party twetuvumirira mukulu Museveni otukyajinga milioni 3 aba MP. Kyokka ate bo bakyajinga milioni 10 milioni 5 abavubuka abato abatalina mirimu tebasobola kunyweramo ekyo kimu. Ekyokubiri abalondesa be bamu abeesimbyewo gwe esimbyewo gw'okola amateeka ag'okulondesa bye tunenya mukulu Museveni. Ekyokusatu register Secretary General asooka n'akubira abantu be n'amanya nti ono tatuwagira. Ekyokuna mwezi gumu tugenda mu kulonda ne bateekayo ennongosereza wa mukulu by'abakama buzino ennongosereza baziteesaako nga bali e Katoomi mu delegates conferences ezasooka nteeka ligamba zinagendayo mu nnaku 21 naye kati ate bo be bazireeta nga bulayo omwezi gumu tugende mu kulonda bagenda beekwasa okusongasonga obutonotono Sebamala abekatanaweza myaka 5 bateekawo obukwakulizo obusongasonga si bukwakulizo kubanga bw'ogamba nti no omwana alina okukola P7 n'oleeta ekigezo ng'ali mu P6 gubeera musango gwe omwana aba mu ssomero emyaka 10 akabeera mu Democratic Party emyaka 2 gavumenti nakikolera emyaka 2 n'ekitundu zokka n'egivaamu okutuuka 2024 nali maze okweza emyaka 10 ekintu kino nakiruka kuva wala naye bo bakirabye kati. Honorable kakati ogambye nti bataddewo obukwakulizo bungi talina sente talina kwesimbawo naye kati atalina sente aba kimanyi ku bukulembeze naawe obukulembeze si sente otherwise buli treasurer yandibadde nga yasinga obugagga ku kyalo anti sente zo bataddewo zakulaga muntu ali siriyasi kugambye nti si sente zokka ze ziraga nti omuntu ali siriyasi olwo omuntu atalina sente alibeera ddi omukulembeze kati oyo olina vulugu gw'ogamba nti vulugu anakusobozesa okuyitamu Sebamala olw'olumumba mulalamu ebyo byonna bye bali mu kukola bali mu kuwandiika biwandiiko ebiraga muno simazeemu myaka 10 ekirungi kya byonna nti nabo balina ababeesimbyeko alemesa naye bajja mulemesa kituba tukola olwanga basazeewo bazanye ekifiiriza nga bagala kufiiriza bannayuganda kufuna bukulembeze
butegerekeka ngate n'obwabwe tebuliiwo kati nabo bagwire eddala katozanya kifiriza awatali bamfiriza abo bo balina kuvaawo nina masa bbiri nkoze mu bitongole ebyenjawulo electoral w'Amasaka district nze atasobola kyokka nga ate obukwakuliza obwo ne bw'oba ogenze kwesimba ku bwa pulezidenti bwa ggwanga bakwetaaza ekintu eki kimu kyokka kubanga olina S6 nina obukwakuliza bwe bateekawo bukontana ne ssemateeka honorable kati ki ekikutwala mu bino ng'ate tubikkiririzaamu bwe kubanga ekyo kye tulina okuyitamu okusobola okutereeza obukulembeze katukiyitemu anti tebakugobeemu oluvannyuma era obukukulizo tebukulemese kugambye obwo beekwasa kutya batidde buli muntu ayogera ku sebamala kisegede lwaki batya okugenda mu kalulu honorable abamu bagamba nti g'okolagana ne mawo bitalina amakulu sibiwa amakulu baleeta obukakafu anti lulume bwe yagambye nga bwe nkugambye atalina amakulu simuwa amakulu naye bw'aba alowooza nti nonkolagana ne mawo aleeta obukakafu sikyalina budde kulowooza lulume nate tulina eggwanga ery'okutwala mu maaso ye bw'aba alina obudde obulowooza nze n'okunjogerako agende mu maaso neze ekizibu ky'endaba ekinene kyakutereeza ggwanga lino ate munalitereeza mutya nga mukyerumaluma honorable nze naani tuzolwedde mu DP mu kukyerumaluma mugamba bakuteereddewo obukwakuliza okukusibira ebweru ekyo kyekimu ku mbeera gye nnina okuyitamu okufuuka omukulembeze honorable oyanukala kikubana bagamba nti goli kazanyirizi yafaanana atya mbu yakola byoggwe byokola toli siriyasi abeera siriyasi afaanana atya yawangula vice president kazanyirizi abeera n'amaka n'abaana n'omukyala kazanyirizi tasobola kuba ng'asobola okukwata akawumbi kamu n'ekitundu n'akawa constituency n'ayamba abantu kitaba kazanyirizi aba mukozi naye tubireke ampita akazanyirize bw'atyo bw'andaba neyanziza honorable nga tumaliriza ogenda maaso n'okunoonya akalolo wadde baataddewo obukwakulizo obukusibira ebweru tewaliwo kakwakulizo nakamu kayinza kunnemesa kuyingira delegates conference nga avuganya kwa president keno era abantu bajja balaba bubi bajja bakolomera bajja kwokya we bayise bakolomera abaana baabwe n'abazzukulu honorable bano abali mu kukusaasira nti kati omala biseera obaanokola otya lwaki olemerako nti bansaasira bwengeka ngende mu kalulu n'okusaasira kwabwe akalulu kankube nveeyo tekigenda kwonoonera byobufuzi byo ate nkoze eki wali olabyeyo gwe bawangudde akalulu n'afa